Essuula endala egamba nti mubuuza mmange. Y'essuula gye tugenzeeko egamba nti mubuuza mmange. Lumu tuba twanika emmwanyi ku lwaniko n'akyaza omukyala Nawume yamwaniriza bya nsusso nga omuganda ow'edda maamu nyoge ko Nawume bwera era gayira. Ko jjajja nti malamu ge gaggumidde ku nnyama yagondoza amagumba. Emboozi ng'egudda amakerenda nadde emmanju w'effumbiro nsobe okulumika emboozi yaabwe wadde nga kibi omukulu takyagala. Omugenyi yajja yeesasaabaga okumwebuuzaako ky'anaakolera mutabani we eyali amukanda okumulaga kitaawe nga Nawume tamuwuuna. Amutikkira nsige nga kyakwogera tamulina anti nga bikya bya mbuzi ebitagaana muguwa. Omwana yamufuukira akabaani ku ndongo. Yamubbirako nti bwe nnali mpeza emyaka egy'ekivubuka nagenda ew'omukulu wange okumukyalirako eyo ku kibuga gye yali apangisa ku muzigo. Okwo nno kwe kwalya essajja eryantokota ebigambo eby'omukwano ebyansabbalaza anti abasajja ku bakazi batabuka bwe bagondereza endago. Ekyaddirira kwali kumuganza. Ate nga bw'omanyi entamu ewulira muliro mubereberye era edyebbi lyansoosa mwana mulenzi nga kati aweza emyaka 20 ayogeza biragolago. Ebyembi mukulu wange saamugambako nti yaŋŋanza omusajja oyo. Obugenyi nga buwedde nadda mu kyalo ewaffe gye banzaala wabula omusiguze twali tuwuliziganya. Mukazi munnange abazadde olwandaba nti ndi lubuto ne bambuuza nnyinirwo okumbuuza akana n'akataano era bangobaganya okugenda eweyalunfunyisa obutaswalukira ku kyalo n'obutabakwasa buko n'amawemukira ku luggya lwabwe. Bwe mbyokya nnyinirwo Benoni ye yali Benoni yaŋŋumya obutatya n'obutafaayo nti akimanyi tulibeera ffembi emirembe n'emirembe. Amiina. Era ne mu bakulu bwalijjo okukyalayo mpozi nga mpudiisa buudiisa anti abasajja misota gyennyini eginyirira ku ngulu nga munda busagwa. Sikulimba omusajja enju yaziddukako tewali gwe yategeezaako gye yadda mu kabuga akalala. Ekyomukisa namugwikiriza n'ansuula mu kayumba katyo nga ntandika kugamutokoseza wabula kuba ewaffe kwaliko batono nnyo abaali bamanyi gye tubeera era baganda bange bajjanga okundabako era n'omwana oyo gwe nazaala be bannyiga mu bwannakawere n'emmanga ekyogero ekyokunyiga omwana eyakimutemera. Mukazi munnange abasajja tebawena anti Benoni olwamubikira kitaawe ye Masaka nti afudde teyampa mukisa gwa kumuwerekerako era yaŋŋaana nti ssente zalina tezitumala bulungi. Mu kalimi akasiiga akazigo nange n'enkita. Yagenda bweppeke nga ne mu kyalo gye bamuzaala tetambuuliddeeyo nti gindi ewa gindi era siikulimbe nti nina ow'oluganda lwe n'omu gwe mmanyi gagwe kumanya mannya ga kitaawe nti weegindi oba oliawo okwo kwe naaligumidde. Omusajja bwe yagenda teyadda mabega wadde okumbuuza nti muli mutya be naleka mu kayumba ng'akembwa. Waapi nakanda kumulindirira nga wa na guno gujwa simanyi bimukwatako oba yafa oba mulamu anti omusajja tabula bwabula nga yafa. Ensi nga endibiridde nadda mu katale ntandika kuweereza mmere enfumbe mu kawooteri n'omwana wange omwo mwe nafuna ku ssente ezaffe ez'ekikazi nga neepangisiza nga nze maama nze taata nga nsonzeewo ku kasente akatonotono neetandikirawo akadaala kwe natundiranga mukene nandere n'okutema empuuta gye nasiikanga ebifi eyawoomeranga abagunywa akawungeezi nga bankazaako nalya maama musiika mpuuta anti abantu. Nafunira ddala ensimbi ze naweererako omwana wange oyo Kyeranyi ezafika nazigulamu ekibanja kyange eky'ekikazi. Ebyabasajja nabyesonyera ddala nga bampunyira ziizi tebagendeka tebategeerekeka tebawena tebamanyi na kye baagala okuggyako omukwano gwokka nyaabwe y'omu okuggyako kitange omu yekka. Kati wuuyo Kyeranyi akuze ayagala kundyamu maaso misana kiro ansibirako n'obusukuttu takyayagala nakwogera nange bwe mwekubako nti ate ogubadde abeera mukumbe eba kitaawe gwe simanyi nawaabwe.
atuuka n'ekiseera n'ambuuza mubuulire oba namuzaalamu wa luganda lwange n'owulira obuwemu ng'obwo mbwakooye obutamanya kitaawe. Mukazi munnange omwana mukooye okumpemulanga bw'atyo ebigere bino 10 tunda so nga gwali mutima ogwamunjagaza. Ekituufu nkimanyi ng'omwana mutuufu naye bwali buto anti obulungi bwa Nabugi bumukomaza akyali muto era omuwala mutuba atagusimba yagusuubula. Munnange kati buli kadde bw'abeera ne bannabbeere benzaala mubaze onombu abeera ababuulira kino na kiri ababuuza wa gyaliziikibwa ng'afudde. Ndi ku mugomyo nno munnange ogw'omwana nga kati mutya ayinza n'okunkola ekikyamu oba ye okwetta mbitebya ntya. Nebaze namulimbanga bwe simuzaala wabula bwa mugenzi muganda wange yafiira mu ssanya ng'amuzaala bwe ntyo n'empeebwa obuvunaanyizibwa obw'okumukuza nga neerabidde nti ne bw'olimba otya amazima galwedda ne geeyerula anti akaddiye akaziina ke yamanya bw'akatunga. Ndi kujjiribwa nno munnange sikyalya gye ndyedda mu mutwe n'otulo tumbula olw'entuutuuli y'ebirowoozo entwalaganya. Omusajja mulimbulule ntya nzize kipayopayompe ku magezi munnange byebigere bino anti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro n'emisana songa ebitonde ebirala biwummula gakuweebwa munno gwe wekka gwe nsuubiramu ekiramu. Ebyamuddibwamu saabirinda nga neesonseka akasikosika akaali ku ntindiggo y'ekibanja kyaffe nga ntyabaayo obutittiriri nga mbusiba olusekese mbwetisse nga mbuleetera jjajja okudyekadyeka nti obwedda ndi mu kusennyabo kw'okubufumbisa caayi. Yannengerera muli n'ankubira akalulu nti mwami wange kulikayo. Nga ye yaluntikudde dda nanyoolanyolamu ku nsingo nga bwankulisa ettale nga nze ndi mu kwekubira jjejjerebu nti mumaze kiwedde. Tategedde nti byonna ebyayogeddwa n'omugenyi nti bindi mu mutwe omuto tabulwa magezi era obuto buwooma. Agamba nti lumu twali tumaze okunaaba ne bato bange jjajja yatukocerangamukko ku bikokyo nga bwe yakolanga mu biseera bye eby'eddembe. Ng'abimalirizza namubuuza nti jjajja tukuze naawe kitaffe ajja buzzi buli mwezi okutuleetera ebikozesebwa ne ku swiiti ow'amadaala ne ku mwana akaaba ne tumusanyukira era atunaaza nako nga addayo ewuwe atuwa ne ku ssente ze ne tugulamu kabalagala. Naye ye nnyaffe nga tajjangako wano kutulaba, tetumulabangako, tetumumanyi, tetulabangako wa luganda lwe. Yafanga jjajja omusajja gwe mwaziika mu ttaka wali emmanga mu malaalo. Omukadde nno byamusobera ng'ayombera gy'asaka n'amuuna buwunyi nga bw'angamba nti mwana wange byampuna. Omuganda yabiraba nti akakadde akalina amenvu awaka bwe katabula bazzukulu ndikikuddamu mu kiseera kyakyo nga kituuse. Konze bimbuulire tolibiwulira era siri byogera. Ndaba na bano bato bange beegendedde dda okwebaka tebawulira olugwawo babanga abafu okuzuukuka nkeera. Namulemerako nno nga mbalabala ku ddiba ly'ente. Yasiriikirira n'atangalirira ng'azadde ekifudde. Oluvannyuma yabayita amannya. Owaaye ebisirikirwa baali baseka bweguyibwa bya Katonda baseka gwe basuuta. Simanyi temuwulira mwebaka ki mutyo abaakagwawo. Yasumulula ekitambaala mwe yali yasiba kalaadiyo akamanda 2 n'akassaako akaloboozi katono nga bwe yawulirizanga mu birango by'okubika. N'atandika okwerukira ekibbo kye. Bwali budde bwa misana bwali bwa kiro. Kibbo bakiruka kiro nga tebatukkirizanga kuluka bibbo kiro. Atandika okuluka ekibbo ekiro baatugaananga okuluka ebibbo ekiro munnange. Ono yakiruka atya munnange ng'adda ku kibbo kye ng'aluka. Abaali mu buliri obutawuliriza bye twogera anti abasatu basattulula. Yampita nti mwana w'omwana wange ontanudde nkukuutira obutageza kusamwasamwa na bye ŋŋenda kukubbirako n'obyasanguza mu batoobo
era tokigeza n'obibuuza kitammwe oliba olugulidde gye luva bw'oli byogera oliba onsaza olulira ng'ondiddemu olukwe obikuumanga byakyama wuuno akuze tobeeranga nga siroganga bwe yalasana nabyo ku Ssekabaka Ndawula kanaakulya bye baakola eby'ekirogo ku ttale ne munne olwayiwa omwenge mu ttama n'abyasanguza ne bimussa obeeranga wa mizi tosamasamwanga na bigambo ekitakubuuziddwa tokyogeranga omusajja akula magumba Kitawo omusajja mwejaasi ayagala okukola buli kalimu okwefunira ssente n'agula ebyebbeeyi nga tanyooma mulimu guvaamu ssente anti omusajja kikere kijja kyokka mu bunnya yapatikananga n'agula ettaka mwe yagungumula amaka kwokomya amaaso n'apanga ssemaduuka w'edduuka asuubuza ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ng'abasuubuzi babeera wali bawuuma buwuumi nga bali mu lwakasota okutwala ebintu. Omwana yafuuka nnigi eyaggwa emirimu teyalwa ng'afuna mwana munne ng'amukuba empeta anti mwana mugimu ava ku ngozi n'akasugga kagoba lukande anti nange gawuni y'embaga nagisamba n'ennumya abayaayo ku kyalo ebiseera ebyo baali bayaaye annange embaga yaabwe yali kinyeenya magi anti baalya ne banywa ne basenyesa n'emmindi ng'omuntu eyaliwo akunukkiriza mu gwe nalaba ku mbaga ya Kabaka Mutebi lwe yakuba Nnaabagereka enkanamu mu Lutikko e Namirembe ensi yawuuma. Yamuzaalamu abaana nga 8 nga olulaalwe lwazaala abawala n'abalenzi. Oba lyali ddogo oba sitaani ku kyalo kwasengako omukyalo omulalu. Kirabika ebyewaabwe ebyali musuula n'apaala bw'atyo nga tewali awondera okumutwalako mu bagezigezi ajjanjabweko mukazi wattu mbu yava masuuliita mu busire eyo. Munnange ku kyalo yamalako emyaka nga yeekaabuugirawo olusiisira olw'essanja n'ebiziinaziina ku lusalosalo lw'ekibanja kya Nnamwandu Loosira mu Ttiri omukunyu. Omwo nno mwe yakuba endiriye mwe yagongonokanga n'atala ekyalo kyonna n'okusabiriza eky'okuzza eri omumwa n'okusabiriza kasabbuuni ak'okunaaba. Yalimu oluyonjoyonjo. Abalalu abamu beefumbira obutamutamu n'okwokya kasasiro nga bukunidde kitaawo mu lusiisira lwe mwe yamuswamanga n'atta naye ekyama yiyi taataali eyali yawasa embaga mawuuno nno gye bali abasajja abaswama abalalu. Munnange abantu kye babeeredde beebuuzanga musajja ki amutikkanga embuto ezitatadde ezisobamu 6 omulalu n'azaalanga akamyu yiye. Ab'oku kyalo beebuuza mukazi wattu omwana oluba okukuba enda oba okujja akagere abantu tebaddayo okumulabako ekyababobyanga emitwe olutatadde. Wattu yafa abiinanga n'embuto ezitatadde nga tezimanyiddwa nako kitaawe waazo. Ekirungi ng'abatuuze b'oku kyalo babalabirira mu buli kimu okusinga bakyala banne nga bwe bamubuuza abaana gye badda ng'atabuti maaso nansaya anti yababbangayo mu kiro nga nnimba nti bakazi be babamusuulidde buli omu n'akwatamu agage. Jjajja yanyumya. Nze nabayonsanga ebiseera ebimu n'okubabikkanga anti nga si kivve jjajja okuyonsa abazzukulu era nga bwe kiri ne ku ssenga ne ssenga naye asobola okuyonsa omwana n'akula. Mwana wa mwannyina n'akula. Si kivve wano mu Buganda. Mu mbeera eyo mwembakuliza era we bava n'olugambo nti bw'olaba omuzzukulu alina entumbwe ng'omanya nga bw'asuula ewa jjajjaawe. Munnange kankuleke oluggyera abantu ebisinga mbiyiseemu. Jjajja yatukuzanga abaana be era twakitegeera bukulu nti tuli bazzukulu so nga twamweyitiranga nalya maama. Yampa n'olugero luno nti ekiwemula amannyo bulijjo butanaka ng'ate obadde weetenda okugonza. Olwali olwo abasajja
olw'okuyisibwamu ennyo emimwa, olw'okubayitanga bankoko tetya bigaze, baayagala okumanya eyeefuula kateegaya ng'abasajja abayingira amaka g'abasajja bannaabwe, atuuke okugagambula omulalu obumuli n'amuzaalamu abaana, oluvaamu n'abamubbako n'abatwala gye batamanyi. Abasajja beekumamu ogutaaka. Gyesaali beekolamu omulimu ogwa bulungi bwansi ne bagenda bamugoojera mu lusuku olwaliraana olusiisira lwa nnyaffe Puloosi omulalu. Mulalu ye yali Puulo. Munnange mbu kitaffe bo gwe baapaatiikako erya lulyawo baba bali awo nga ggusi. Olw'esogga munda ne batandika okujogoolikana ne maama nga amwetamiddwa okumulekanga engalo ensa n'okumubbako ezzadde lye. Bulijjo gwe bakwatira mu kituli yabeera omubbi. Mu kaseera mpawe kaaga ng'abasajja baagobye bumale okulwetooloola era ne bamuvumbagira bwe vvu. Ho! Temunvaamu n'amera ku mumwa. Mundeke sitaani yankema, temunswaza mu kitundu, nze muntu wammwe, kinaalabika kitya? Munsabe zonna ze mwagala nzibawe, okufa kukira okuswala. Munnange nga bye biri ku mumwa gwa kitaffe. Yalaajana nga bali mu kumuulijja gy'akabugu ng'eno bwe bakuba enduulu ng'omubbi bw'akwatiddwa. Ekyalo kyakulumulukuka okwerabira kugubadde mu lusiisira lw'omulalu, anti omwo mwe mwali Mpombo nga kitaffe ye kamuzze akadde omufu eddambwe. Omusajja byomere okukkira omulalu n'aleka mukyala we Katukulanga Ennyange gwe baakazaako eryamukannagagga. Mukazi we agenda okukuba amaaso ku mukwate nga yebba ow'empeta. Kataagwe w'ekigwo Puleesa yamukubirawo, bayola muyolenga engoye okumutuusa mu kalwaliro. Yagenda okudda engulu nga bukedde ng'alaba ali ku macupa. Taata baamukaazakaaza nga bamutinyattinya okumwetoolooza ekyalo kyonna nga bamulaba bwe bamukuba olwogolo n'olube nti abasajja kye baagala tebakimanyi. Bakomekkereza abatutte wa jjajja maama. Mukazi wattu baamusanga yeerukira kibbo kye, agenda okukebuka ati ng'alaba abantu abakuba akaayo ng'akaali ku njovu ekavumbe wa Ssekabaka Mwanga omubereberye. Koodi nti kalibu. Yeebuuza ogubadde agenda okuta amaaso gaagwa ku mutabani we ng'ali ku migwa. Okubabuuza ogubadde Kobbo nti ekigwagwa kyo kiikino ekigenda kizaalazaala mu balalu ng'embwa. Wuuno tumuleese atulaga abaana bazze ng'amuzaalamu. Wulira okuswala okwo okufa ekitiibwa. Teyabanyega ng'abatya okumumoomeza ku Ssekalootera, anti abangi obamanyi bwe batwalira amateeka mu ngalo. Yabakulemberamu n'abayingiza ekisenge mwe tusula nga tuli mu mattansejjere mu bikunta ebitukulanga omunya oguli mu mata. Olwo emikima ne gibakka. Yali amanyi abatwalawa. Bakkiriza okutuleka ewa jjajja wadde ng'azaala ekibi akiwongerera. Jjajja yaswala n'aswaluka olwa mutabani we okumusiikanga akalimi entakera nga nnyaffe bwe yatusuula n'agenda apaala ng'enseenene mu basajja be. Abasajja baatandika okujogoolikana bokka na bokka, okwagala okwetema embale ng'abamu bwe babuuza abalala nti ani atakikola kaamukuba ejjinja omutuukirivu. Mbwe ensangi zino be baana baliwo abaguuda okukozesanga n'okuzaalanga mu balalu baagufuula mugano. Mbu kalombolombo okwegaggawaza nga bayitidde mu bannabbi ab'obulimba nti bw'oganza omulalu ofa oli mugagga muvundu. Embeera eyo eyanyamaaza ekibi naguno gujwa nkyakyebuuza omukadde obutatwala budde kumanya nnyaffe gye yatwalibwa n'okunoonyereza gy'azaalibwa, oba oliawo twandinoonyereza ne tutuuka e Bukojja. Kiruma era kisiiyiika obutabeerako Bukojja oba okubulwa ekika kyo obeera mulangaata ng'entuumu y'ebirowoozo.
awo we najjuukirira emboozi ya Nawume gye nalumika ebisenge ngazze okwebuuza ku jjajja engeri mutabani we gye yali amufuukidde ettembere nga amukana kitaawe Ntakera. Ebyo ne mbirekera Omutonzi Ssewannaku. Munnange waayita omwezi nga gumu ku mutala oguddiriddewo mu maka ga Lukennemba. Muwala we Mawungo nga yenna yazontoka nga bikimu ayambibwa buyambi bwawo. Akenena yenna endusu basiba musibe ku migwa obutababulako anti yali mu gy'obukulu nga 20 mu giijo. N'agwa ku kijjabu ky'omusambi w'omupiira ow'ettutumu mu ggwanga. Mbu yamusoberera Zidoolo yamuvumbagira n'amugagambula obumuli kwe kumutunuza mu mbuga ya Setaani ng'abazadde b'ekiwengene kwa bagenza okulima. Akaana akato akaali kakomyewo awaka okuleetera embuzi amalagala ga lumonde ke kamusangiriza ng'ali ku mukulu we era ke kaatakiza enduulu eyasomboola abantu ne balisakata emigoba nte egyasigalira ne girya ettaka. Zidoolo yalaajana obutamutta nga Setaani bwe yamukema akole ebitajjansa era ensonga n'abakulu baazituulamu ne baliwa obulindo bw'ensimbi. Ebyembi nga binajja otuuyanira ku ggolo. Waayita mmeka nga ekiwala tekiri lubuto agenda okuzaala omwana nga talina we yaleka jjajjawo omusajja azaala omukwasi nga biri byampona byennyini. Nnyina wa Zidoolo yaddamu kwekangabiriza nga bw'agamba nti maama bino byasebaana bannemye bwe balemera abazaala ani anaabakugambirako? Mazima enda zizaala abalungi n'ababi. Zido wabituzaalira amakayi byazaalira ensiko neevuma olunaku lwe nakuzaala kino kye wakola kikufiiriddeko ng'endwadde y'enkoko. Onswazizza nnyo ndi mu kwekutyeranga enkukunyi ejjamu olubuto. Enkukunyi ejjamu olubuto? Enkukunyi? Mukama saasira omuddu wo Yobu atuukiriza olugamba ng'abasajja bwe bali ensolo eziryaŋŋana.